kubanga ne bwe baba balonda paapa wabeerawo bakaridinaali bangi nnyo abajja ne beesimbawo nga balina ebiwandiiko, era ffe tetuli mu celebration mood kubanga ebiro bino bye tulimu byakununula ggwanga. Buno obufo bwe tulwanira buno obubaka bwa palamenti, meeya, ezo mu Luganda zibanga nvandiirwa. Envandiirwa ne bwe ziyiika abantu baba bafokasinga ku main eri mmere. Kati ekifo kye tutunuulidde ennyo naddala ffe mu biro bino kya bwa pulezidenti. Bannaffe abamu tebabawadde kaadi, wabaddewo ababadde batagaataga, ng'era naawe bw'oli bw'omuwa kaadi atagaataga omanya ayinza okuteguka omulundi gumu n'agwa ne kaadi yo. Wabaddewo abalya mu lulime ne mu luzise, abo nabo gye bali kuba ekibiina kirina intelligence esobola okukola risaaki emala n'ebabuulira guno musota guno si musota, ono ajja tulwanirira ono tajja tulwanira. Politics is all about a winner and the winner takes it all. We cannot have two candidates on the same position. So kati aba bayiseemu nga nange kwendi tweyozaayoza, naye ate eyo ntandikwa kubanga kati twabadde wano kuba NRM Museveni naye atumuulidde nnyo wano ng'akozesa kye bayita simanyi Buganda for Museveni, era baleese ssente empitirivu nnyo n'obuseppiki kati babugaba n'amasowaani. Otuuka eyo mu byalo ng'ewaffe gye tuva NRM bafulaga bearers babawadde obuseppiki bagabire ku byalo, ne babawa n'enkumbi ne babawa n'essowaani. Kakati ebyo byonna bye tugenda okonfront, of course ne ssente, kubanga okwawukanako okulonda okuwedde kuno Museveni kwateeseteese kwakufa na kuwona. So kati naffe tubadde tulina okutegeka era tukyakina okuteeka abakandidate okuwa kaadi kirala nnyo n'okugenda okunoonya victory nakyo kirala nnyo. Webakuwa kaadi ne weebaka bana abasajja embeera gye balimu, they are extremely desperate, baba basobola okujjako bwanguzi. Naye kati ffe wano mu Buganda bwe bakuwa kaadi y'NUP oba osuumuseeko obanga omukatuliki yasomedde mu masomero g'abakatuliki ng'atayagala kuba kalidinaali, kati bw'asomera wali eri embeera eba etambula. Mu Buganda bakuwa ku kaadi y'NUP owuliranga n'omutima guweweddeko. Okujjako bannaffe abamu be batawadde, tubasaba bongere okukola. Ekibiina kijja bbawa okulonda tekukomye, kujja kugenda mu maaso ebiseera gye bijja, era tubasaba tetusuubirawo opposition independence, tubasaba beegatte kubafunye kaadi bwe baba nga bankyukakyuka tusobole okuwangula, ate tuleme okuba nga bwe nalabye omu ku babaka baffe aba palamenti ng'akuba munagamba guno omusota nagwegattako nga simanyi ng'ayogera bingi nnyo nnyo. Kati ffe twetaaga twogeze eddoboozi limu, Museveni yendereya, NRM yendereya, nga tugamba bugambi NUP juu, Ambulera juu. Wakati tugenda kulekerawo n'okwogera amanya g'abantu nga tugamba nti noonya bunoonya Ambulera, akabonero ka Ambulera, katusuubire nti owakakiiko k'okulonda Ambulera tagifunyefunye wali n'agifuula ng'essowaani oba ng'olusaniya, naye ffe tugenda gamba akabonero Ambulera. Bwe tunaamaliriza okuwangula then tulyoke tuddemu twesettinge mu different aspirations zaffe endala. Naye kati sofa tetusobola genda ati tucelebratinge gundi bamuwadde kaadi. Olutalo twakalutandika butandisi. There is a very big war. There are so many challenges ahead ezitwolekedde. Tugenda kusinkana abalonzi, abasirikale abakambwe ennyo be bagambye nti mukuba opposition. Tugenda kusanga electoral commission etetengeredde bulungi ng'erimu olu 77 olugiri emabega. Tugenda kusanga abeetegese okubba, kubanga eno NRM olaba oli abba akalulu k'okusimba mugongo kwobala 1 2 3, naye oli n'agamba nti 3 kanjituume 40, naawe oba olina okuba omweteefuteefu. So as much as tufunye kaadi, kati tupulaninga n'engeri gye tugenda okulemesa ababbi, kubanga bo pe chance yaabwe ey'obubbi is growing at an increasing rate, era ekyo kye tutunuulidde mu kaseera kano. Kati tetubadde tetulonda bakulu ba bika oba bamasaza, otandika otubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Olidde ssebo
ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Wano twagala buyinza si bitiibwa. Era ensonga lwaki olaba nti mu campaign trail nga tugenda wekanga ne futu soja atadde kwemupya ebigere waggulu nga muli ku drone, tosobola nti ate futu soja ateeka atya ebigere kwonalebo. Kati tunoonya buyinza si bitiibwa. Ebitiibwa birina gye bikoma, era ndowooza olaba bw'oyingira wano mu geeti ya palamenti ebitiibwa byo bikoma. Kati bonooba oyagala kumbuuza ku b'ebyo bitiibwa ojja kunsanga nga tutudde mu mikolo gy'ekika oba mu mikolo gy'ennono eyo gy'ombuuza ku b'ebitiibwa. Wano tulinawo ba buyinza, baagala buyinza. Ne bw'ovaawa ng'olina ebitiibwa byo, ffe twetaaga buyinza kuba tugenza okulaba ab'ebitiibwatiibwa abo be batutuusizza wano nga we tuli. Oli bwe bamuyita ow'ekitiibwa n'atandika otambula nga kisekkoke ekiganda ng'agenda azimbazimba mbu bamuyisa ow'ekitiibwa. Naye kati wano ffe twekkakkanya ne tugamba tuli ba buyinza si bitiibwa. Era bw'obaayo nga wakemettereddwa emmeeme nga waliwo ow'ekitiibwa kyo gwe bataawadde kaadi, nkwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba mu nkiiko z'ennono. Naye wano tuli mu byabufuzi, era ensonga lwaki olaba osanga fuutu soja nga wa mugaso nnyo n'okusinga gwe gw'olowooza nti nno wa kitalo. Kubanga ffe wano tutunuulira bikolwa byo ne tutunuulira ne impact, kiki ky'otugattako si kiki ky'onoonya. Kubanga tugenza okwekanga Museveni abadde akozesa nnyo obubinjabinja buno obwetaaga ebitiibwa, ne tutuuka mu mbeera gye tulimu nga n'ewaffe batugobyewo, tetukyalina maloboozi nga tutunuulira bannaffe ababitiibwatiibwa ebyo bitategerekeka. Kati ffe ebyo twabyesonyiwa, tunoonya buyinza. Era bw'oba oyagala okutulaba ango yaffe entuufu, jangu eno gye tunoonyeza obuyinza. Nkwegayiridde nnyo, bw'oba olinayo ow'ekitiibwa kyo gwe bammye kaadi, genda ng'olukiiko lw'ennono lutudde, eyo gye mujja okubisolovingira. Wano ffenna twenkana, oba oli fuutu soja, oba oli honorable, oba oli kansala, tunoonya buyinza si bitiibwa. Abanoonya ebitiibwa ebyo mujja kubasanga eyo ku bitebe by'ennono. Wano tuli ku kitebe kya nnono, tuli ku kitebe eky'obukulembeze. Era y'ensonga lwaki otulaba abamu tufuuka bakambwemukko bwe tulaba nga ffe tunoonya obuyinza, ate abanoonya ebitiibwa byabwe eby'obusaluti, simanyi n'abasirikale ababakubira obugombegombe obutategerekeka. Ogenda okulaba gwe bakubira obugombegombe oba akumalako emirembe okuwogganyiza ebigombe, bw'afuluma mu motoka nga tomutegeera na bw'afaanana makulu ge. So kati tunoonya makulu. Amakulu we tuli mu buwambe. Wano we tuli mu buwambe, buli muntu ne bw'oba ng'oli wa ranka ya wansi oba nga tewasomako naye ng'olina impact egenda okukyusa society gye tulimu, ejja abantu mu bwavu, egoba abatubbako ebibanja by'abakadde baffe nga tulina abakulembeze naye nga bonna basirise kuba bali ku musimbi gwa Museveni n'obumotoka. Twetaaga ennono egenda okujja abantu baffe mu mbeera y'okulowoozesa nti wano akabinja waliwo akali mu Uganda akalimu wa Ugandani than others. So kyekyo mukama wange ku submission yange ow'ekitiibwa bo b'obadde okaabirira nti tebabawadde kaadi, baddembe okunoonya ewali ebitebe gye basobola okubawa kaadi ebirala. Naye ekitebe kya National Platform bwe kiba nga kikoze okusunsula kwakyo nga kiraba nti bano be basaanidde ate mwe bemutusuubira nti tebasaanidde, abasinga ku bo basoma amateeka basobola okukola apiiru ne basobola okuba nti osanga wabeerawo judgment endala ewedde, naye ngeno eyakozeddwa teyabadde tebeesinga nti oba oli wa kitiibwa oba oli waki. Bakoze ku busobozi bwo ku gurawundi na kiki kyosobola okutwaza mu maaso eggwanga lyaffe Uganda.